Basanyuseemu ekyokubiri njaga ensonga lwaki nategese concert eno njagala ku inspiring omujijja omuto naddala abaana abawala kubanga abaana abawala tebabakiririzaamu nnyo so njagala ku inspiring omujijji muto tubalaga nti abantu naffe abaana abawala tulinawo ekintu kye tusobola okwekolera ffe nga ffe. Ekyokusatu njagala teeka trust mu bantu nti naffe abaana abato tusobola obbasanyusa kubanga omuntu abeera eyo ne bamugamba show ya Felista ako kaana akato tebijja na nnyuma. Hi everyone, my name is Mwetegeke, best known as Fresh Kid, and you know I'm not a guy of many words, but today I came here to support my sister Felista because she's having a concert on the 1st of April, so everyone be there. I want to thank everyone who has come today, the cameraman, even like her team. Thank you so much for coming. I want to tell you so much. I'll be there, and thank you so much for supporting her. It's gonna be a massive show. Don't miss. Mabatuzoode ya tetubatyanga ebyakabi bye tukola mwe bibakanga abatesi tubakubisa emiranga temutukanga wadayi bidayi wulira kano tujotyanga biso by'abasamulayi tebatusobola abo bali mulwali banka tulina z'abajenerali wenji wanasema mimi ni mukali duga flomani ze dakitari tula ku buli ngoma yadde matali oba kitegere ekintu ekyo. Okay yo, kama kipepe wona pepe ya bila tatizo na pepe ya hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidii sio mchezo na kulitunza pia kazi ngumu silikizo besoma na yate baba tebalina mu fresh chabaito kukuba mwenchamu zechebanyeza mike ne kalamu zikole nzibalenga siyambaliramu you gives two pack shakul line zifumbira mutama ngampafu eneseba satu eneseba fu babiri baduserwa kutia deja vu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 52 Hi everyone, my name is Mwetegeke, best known as Fresh Kid, and you know I'm not a guy of many words, but today I came here to support my sister Felista because she's having a concert on the 1st of April, so everyone be there. I want to thank everyone who has come today, the cameraman, even like her team. Thank you so much for coming. I want to tell you so much. I'll be there, and thank you so much for supporting her. It's gonna be a massive show. Don't miss. Peace. Patrick era basinga manyinga Fresh Kid Uganda era niwano nakulwa lero okusupportinga sister wange Felista ku show yejja nga lumu April agenda bera nga yakitegese ewankulukuku yaman benna mubereyo mujje tunyumirwe genda bera a lot of music and everything abana bagenda bera nga banyumirwa na buli kimu abazadde buleta abaana era nebaza mwena abadde bamusupporting amushoye kubanga like it's not really easy to make a concert and it's this big, but many people have helped out, so thank you so much. Era mbagala nnyo. Tweyanziza nnyo Fresh Kid tweyanzege. Okay. Tugenda kudda ewa mugole waffe Felista, the superstar ayogereko eri eggwanga. Mbalamusiza nnyo basewo ne bannyabo mwebale kujja amannya Felista the superstar era nga ndi wano kwanjula concert yange gye ntumye Felista Fest 2024 agenda obeera ewankulukuku mu kisaawe nga 1st April agenda beera Easter Monday. So banaye abazadde mwenna saba muleete abaana banyumirwe wagenda beerayo ebintu bingi, so banaye mujje. Ensonga lwaki nategese concert eno njagala olunaku olubeere nga family day out kubanga it's a public holiday egenda beera Easter Monday. Kati njagala abazadde mwenna muleete abaana abazadde mujje mbasanyuseemu. Ekyokubiri ensonga lwaki nategese concert eno njagala ku inspiring omujijja omuto naddala abaana abawala kubanga abaana abawala tebabakiririzaamu nnyo
so njagala ku inspiringa mujiji muto tubalaga nti abantu naffe abaana abawala tulinawo ekintu kye tusobola okwekolera ffe nga ffe. Ekyokusatu njagala teeka trust mu bantu nti naffe abaana abato tusobola obbasanyusa kubanga omuntu abeera eyo ne bamugamba show ya Felista ako kaana akato tebijja na nnyuma. So njagala tegeeza abantu nti this is gonna be a massive show. Era ekyo kyenjagala okujjawo nti omuntu wawulira nti show ya Felista maama egenda beera yakabi so that muto munange omulala wali bategese concert oba Fresh Kid oba Ring Rapper abantu basobola okujja ne bamusupportinga ne bagamba yeshejja nnyuma si kuyisa mu maaso. So bannaye abazadde mwenna nsaba muleete abaana bajje banyumirwe. Ekirala njagala kwebaza nnyo Fedi Pops tiimu yange neyambadde amasaati mwenna bannaye mbeebaza nnyo kubanga bambi bambeereddewo. Ejjo nabagambye mujje nga ndowooza tewali n'omu agenda nakujja wano eno naye mbeebaza nnyo mwenna okunjagala okumpa sapooti mwebale kujja mwenna era temuba mumanya mbaagala nnyo. Ekirala njagala okwebaza ba sponsors bange omukyalo oyo Dawes Foundation mwebale nnyo bannaye kwebaliza ddala neyanza nnyo n'omukulu ne ba sponsor abalala basobola okujja ne batwegattako natukola ekintu ekyakabi. Tweyanza nnyo Felista. I guess right now we are open for questions. Okay. Nze Sonko Muhammad kolane Good Talent. Nzogera ku ssente ze balina okusasula. Ogenda baamu abatono abakulu waliwo enjawulo. Then onabo maliriza nze baamu akapeera tekampisa bubi. Kalina vibe ye. Ba Fresh Kid nga wagattako side eno. Sente okuyingira genda beera omutwalo gumu VIP emitwalo 2 then table genda beera ya mitwalo 5. So that's it. Akapeera eyo kwe mabatuzoode ya tetubatyanga ebyakabi byetukola mwe bibakanga abate situbakubisa emiranga temutukanga wadayi bidayi wulira kano tujotyanga biso by'abasamulayi tebatusobola abo bali mulwali banka tulina z'abajenerali wenji wanasema mimi ni mukali duga flomani nze dakitali tula ku buli ngoma yadde matali oba okitegeera ekintu ekyo. Okay yo, kama akipepe wona pepe ya bila tatizo na pepe ya hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidii sio mchezo na kulitunza pia kazi ngumu silikizo besoma na yate baba tebalina mu fresh chebaito kukuba mwenchamu nze chebanyeza mike ne kalamu zikole nzibalenga si yamba Keno omukyalo wa Dawes Foundation lwaki wasazeewo Felista woba Good afternoon. Sasa tuli mizindalo. Edobozi bakama baffe. So good morning guys. I hope you guys are okay. So amanya gange yenze kyo mukama Firdaus. Amanya gange yenze kyo mukama Firdaus. I'm the founder of Dawes Foundation. Like it's an NGO. Naye like tulaba bana balina talent and we give them a hand. So I approached Felista because she's talented. Namamutimanyi. So we had to give her a hand asobola okweyongerako. So I'm requesting you guys to support her because mwana mto she has dreams and all that. That's it. Thank you. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Tuddeko ow'omwami oyo tweyanjulire era abeere nga tuwulira amanyege ne kikyalina omukono ogw'amaanyi gwataddemu eri Felista Fest. Mbona yuti Uganda waffe nga lwetutegeera anaye nsanyuse nnyo okuba nga ndi wano n'okuba nga muganda wange MP South
yangasse promotion yene egenda mu maaso ey'abaana bano. Fresh Kid, how are you for the first time? Fine. Hey, how are you doing? Good? Yeah, very nice. Omwana ono nze mbadde ate simmanyi nnyo naye nga muwulira. How are you doing? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you. So bwe yaŋŋambye oba bwe yaŋŋamba ne ŋŋamba tulina okwempawalinga this young generation, the young kids on the block. Yes. Nsibeera nnyo wano, mbeera mu US naye ng'ebigenda mu maaso byonna naddala eby'entertainment tuba tubiraba. Ebimu ne tugaa wow, I wish I was there. Naye olw'okuba nti we are distanced from each other miles and miles, naye I'm lucky nti ndi wano ku ground era tugenda kubanga tukola naffe kye tusobola okubanga tuba sponsoringa, not only today but whenever there is a chance to take on something for these young kids to perform. So I'll be fully in to sponsor them what I can. Thank you for this opportunity you've given me. I'm happy to meet all the Nope family too. Mwebale kubeerawo, mwebale kujja bannamawulire mwenna. Sijja kwogera ono but mbalaba mbamanyi tuli wamu tuli baluganda. But I thank my brother Joel for giving me this opportunity to be part of this whatever's going on. Thank you. And my name's Isaac, by the way, Katerega. Thank you so much. Tuina omwami ono naye agenda kubanga ayogerako eri ffe kuba Felista Fest. Okay, thank you Joel and the team. Thank you our chief guest Isaac, Felista, nakulaba Muntanda Munkuka, okay? Fresh Kid, you're not new to me, and the team. Thank you so much okutwaniriza wano ate okuwagira talent mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze James Mugga, director wa Connect School Mbuya, ate era ndi director wa Connect Radio ya UK. Twagala nnyo talent, twagala nnyo okuwagira ebitone, twagala abaana abato, twagala okukolagana n'abantu. We connect people. That's why our companies we connect. Connect School, Connect School Radio. For now to connecting from here to there. I've heard Felista you're coming to London. We welcome you in advance and the team. So okujja wano kiraga nti mu believinga mukakasa nti abaana bano balina talent. Bonoonya talent n'ogifuna ginyweze. Ate bw'oba olina etofali osobola okulyongerako gyongere mu maaso. Okiraba? So Joel, don't stop there. Genda mu maaso tusigala okusigala nga tukola ki tuwagira talent. Abaana abato gwe mulembe oguddako. Bwe tunula wano okwetooloola ndoze musajja omukadde nzekka. Kitegeeza nti amaanyi gali mu mmwe. So we have to push forward okusigala nga tukola ki nga tukolaganira wamu anokulaba nti talent tekola ki tefa. Okiraba tuongere mu maaso talent and culture bye bitunda ensi. Okigende bw'otakozesa talent and culture n'ogitta you're killing many generations. Because we understand about different countries, we learn about different countries through culture. Babitubulya bingi mu nnyimba mu mizannyo muki nga tukozeseza talent. Sorry, it's not my day for speaking, but I get so excited when I speak to young people. I get energized, I get more energy. Nze munaba kuyowa ensonga ndowooza nja kubawa olunaku olulala naye nga kyekyo tubaaniriza musigale nga tugenda mu maaso okuwagira talent. Thank you so much. Thank you. Okay, tweyanzizza nnyo omukulu owa Connect School. Nyongera bajjukiza nti ate tukiikiriddwa abaana ba ghetto Dog City yagenda okubanga ayogerako naffe naddala ku baana ba ghetto youth. Tukwaniriza ssente. Uganda. Ngeri wala njikueleze.
nawe tusanyusa obalaba nnyo tusanyukidde ddala tuzze wano nga ffe baggeto youth okwegatta ku muto waffe Felista ng'alinayo shoye era tubasaba mujje mumuwagire mumulage laavu tegeera mwenna Bannayuganda abaana abato mujje muwagire mwana muto munnammwe tegeera baggeto youth mujje abaana b'omu ghetto mujje tubeereremu muto waffe sister waffe tegeera kuba omwana ono nze kyemwagalako kyova olaba nzize muntu ayogera ensonga ate mwana muto naye alaba ekiri mu maaso tegeera ye mwana ayagala eggwanga lye ye mwana ayogera ku kirumirirwa eggwanga lye kyova olaba nze nabadde sobola sigalayo tegeera naye nga mwebale nnyo kumwagala era ne ku lunaku luli mujje mubeerewo baggeto youth mujje tubeerewo ne bannankyukakyuka mwenna mujje muwagire omwana mbeeyanzizza nnyo n'omukulembeze abatumidde mwebale nnyo tweyanziza nnyo Doxity tweyanzege tugenda kuba nga ateeto omukulu MP Rubaga South Joel atuyogerako naffe ate ng'ono y'omu ku baawumbye omutwe okubeera nga bategeka Felista. Okay, I can stand behind, rather. So, did you know that to yeah, it's fine. I'm loud enough. I can be as much louder as I can. Okay. Ane rulimichi? Kale nja kuwa bombi Oluganda n'Oluzungu mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo amanya nze Joliga Samuel abantu abasinga bampita MP Rubaga South sirwa kuba ndi MP naye erinnya lyankwata bukwasi tubaniriza nnyo ku Felista Fest naddala mwe bannamawulire nammwe abatulaba out there tubaniriza nnyo basponsor baffe ab'enjawulo tebanabeera too extremely official naye tujja kubanjula mu press conference eneebeddako ne mu bulango bwaffe obukola ki obuddako weewaawo nsigenda kwogera nnyo naye njaga okutegeeza eggwanga nti Felista Fest gyeri yaddala tuli wankulukuku mu kisaawe ku Easter Monday nga lumu April lwakwataganye n'ennaku bbiri Fool's Day eriwo nga lumu April ne Easter Monday eriwo nga lumu April so nakwatagana ne bannange omukyalo ono gwe mulaba mukyala muto twesanga eyo ku nnyonyi ne mugamba waliyo omwana bamuyita Felista the superstar nangamba yaani oyo ne musaba atuwa akasente ke yatuwadde akasente kyo kikulu nnyo abali emabega mukikubireko mu ngalo si mukulu nnyo nno taweza na myaka 25 ne mugamba jangu tuyambe omwana ono abaana bano era ffe omukyalo yalina ekibiina ekyo bwannakyewa kye bayita Daos Foundation era ku kipande kyaffe kino mugenda kulaba Daos Foundation ne Felista Music Line be bataddemu ki ensimbi n'enkwasaganya kampani ki ezo nze siri mutegesi wabula nze mukwasaganya wa kampani zonna kati twawaddaawo muganange kateregaiza okuva mu US ne mwegattako ne mpita muganange James Mogo okuva e London twayise mikwano gyaffe abamu aba Home Connect mubamanyi abatunda ettaka tulina bannaffe aba cruise events tulina munnaffe bamuyita Oron Derrick Honorable Oron Derrick abamukume mumumanyi ayina kampani etwala abantu ebweru kwegala tuyisa abantu abaki ab'enjawulo era nsuubira kino ekivulu ky'omwana ono kye kigenda okusinga aba sponsor abangi olwaleero Coca-Cola twamuwadde gundi zaffe naye tanaba tuddamu naye tumusuubira okukola ki tuddamu tulina wano eno akiikiridde ghetto mumanyi Dog City n'abalala bangi abaliyo ku kamera mutasobola kukola ki kulaba so nkubiriza amasomero n'abazadde abali eyo n'abantu abakulu ba anti bamaama tujje tuwagire Felista tuwagire abaana bano abato ate mutima omulungi njagala okwebaza management ya Fresh Kid for the first time you have showed us nti muli bantu baddala era lwoliteekayo ekivulu nze omu kubagenda kuwa $5,000,000 ku kivulu kyo olw'omutima gwolaze eri mwana munno kwa bangi nnyo twareachinza out to them ne batugamba bali wabweru wa ggwanga naye nga twabasanze ku Salama Road
naye Fresh Kid yamaze najja. So sigenda kwogera nnyo kubasinze omugenyi omukulu abagenyi abakulu be bano naye munzikirize kumaanyi gennyina the power invested in me njagala mpite mukulu munnange taata wa Felista ajje wano mu camera awo bwajja nze ngenda kukozesa oluzungu kuba netulina ne ba English speakers because tulina abantu bangi nnyo abatulaba ku camera eyo nga bali wabweru wa ggwanga ate nga bawagizi ba Felista bawagizi b'abaana bato taata Fresh Kid please come here atata wa Felista neno na bamwana wo bonna bazaala kakali bane muzikirize nkozese ku luzungu. For our viewers that are watching us out there in the world, my name is Samuel Joe Liga, the son of the soil, commonly known as MP Rubaga South. I'm here not as the organizer, but I'm here as someone that has come to make sure that I be part of the first annual Felista Fest. Ekintu kino kigenda kubeerawo every year. This time around it's going to be on the 1st of April 2024. It will be in Wankulukuk Stadium. For English speakers, it will be the Easter Monday, and it will be the Fool's Day. So, we have Good Friday, then there will be Easter Sunday, then on Easter Monday. Omwana ono omugole wa Ferero Felista lwagenda okwanjulwa omuziki ku level ey'ensi ey'enjawulo. So I call upon everyone out there that is watching us to support us through these pages that you're watching us through. We shall put all the payment methods that are available. We don't sell tickets anywhere. We sell tickets via our MTN line and Airtel line. We also have Airtel Pay and Momo Pay. Those have been established because of the matters of fraud that have been going on in a lot of events. And the intention of this event is to make sure that we at least raise the bar for the young children. That's why you can see it's Daos Foundation. It's an NGO that is the official sponsor of this event. Then we have the Felista music line, that is the management of Felista that is doing it. Then we have people who are doing us more charity, like Isaac Katedega from the US. We have people like James Mugav from Connect Radio and then Connect Primary School, kindergarten. And you have people like me. We're not being paid to do these jobs, but at least we can help these young people to go forward. So I'm not going to say a lot. I'll also give a chance to the father of this young child to say a word, then we proceed with the event. Thank you so very much. I won't be appearing in the camera anymore from now on. I'll pass on the mic to my friend. Thank you. Kusokera ddala tusanyusa obbala abasebo ne bannyabo mwenna mikwano gyaffe naddala ab'amawulire. Kusokera ddala nja beeyanza nnyo, mwebale nnyo tubeererawo, mwebale opushinga Felista mu buli ngeri yonna nga tetubawadde ssente, tetubawadde eki, wabula nga mukikola lwa mukwano. Mwebale kuwagira abaana bato nga ba Fresh Kid, Felista, balingira apa bakapiripiiti, temujjanga okwo. Ekyokubiri, tukoze press conference eno bategeeza show ya Felista egenda obeerawo nga lumu ogwokuna ejja kuba Easter Monday. Bambi tubasaba mujje, abazadde muleete abaana balabe ku muto munnaabwe. Tomanya basobola opiikingirawo interest nabo ne basobola okusitula ebitone byabwe. Ekirala nebaza nnyo abantu abataddemu ssente, Daos Foundation tukwebaza nnyo bambi, ebale nnyo ebalire ddala okubala watutuukirira n'otugamba oyagala kuyamba Felista mu ngeri yonna esoboka. So era eno engeri y'emu gy'ogenda otuyambamu bambi, webale nnyo ebalire ddala. Basponsors bonna abaakatwegattako mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne basponsors mwenna abali eyo nga musobola okusponsoringa sheeno bambi, tubagamba mujje twogere nammwe tusobole okukola sheeno ebeere y'akabi. Ekirala kyenzizaako, nebaza nnyo Fresh Kid ye ng'omwana, kubanga nze sitya kyogera nti singa teyali Fresh Kid, singa abaana bangi nnyo tebaalitegerekekeddwa. So Fresh Kid bambi nkwebaza nnyo nti walaga ettaala eri bato banno bonna. So nze nkuwa credit eyo, era n'ekirala weebale nnyo kubeerawo ku lwa Felista, era naffe tukakasa nti bw'olitegeeka show yonna tujja kubeerawo mu mutima omulungi. Ekirala
nebaza nnyo abantu abali eyo abatuzaamu amaanyi newankubadde nti waliyo bangi nnyo abatwogerera ebintu ebikyamu abatuvuma abatukola ki naye twebaza nnyo n'abantu abali eyo abatuzaamu amaanyi abantu abatuwadde obuyambi naddala abantu b'ebweru bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu beera naye tusobola bamenya linnya ku linnya naye nga muli bangi London, Canada, America oli akkubira essimu n'agamba Felista mwagala nnyo Felista mugulidde ebitabo Felista mukoledde kino bannaye sobola bamenya ne bamalayo kuba bwe naabeerabira abamu bajja kunyiiga naye nga tubeebaza nnyo nnyo ate abantu b'ebweru eyo bangi nnyo nnyo batandise dda okumbuuza tiketi ziriwa twagala gula tiketi bwe ziti twagala gulira abaana begindi tiketi bwe ziti bambi mwebale nnyo era n'abali eyo mwenna ng'oyagala nnyo Felista nga oli wabweru bakadaama kankozesa erinnya kuba abantu bye basinga otegeera simanyi bwe nsobola diyogera mu ngeri ndala naye bambi tweyanza nnyo abakatugulirawo tiketi n'abo abasuubira abaagala okugulirayo tiketi ennamba zaffe tujja kuba tuzibategeeza byebyo ebyange mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza nnyo tweyanzege taata wa Felista tugenda kubanga ate tufunayo obugambo butono nnyo okuva ewa Fresh Kid. Hi everyone, my name is Mwetegeke Patrick, best known as Fresh Kid, and you know I'm not a guy of many words, but today I came here to support my sister Felista because she's having a concert on the 1st of April, so everyone be there. I want to thank everyone who has come today, the cameraman, even like her team. Thank you so much for coming. I want to tell you so much, I'll be there, and thank you so much for supporting her. It's going to be a massive show, don't miss. Mwetegeke Patrick era basinga manyinga Fresh Kid Uganda era ni wano olunaku lwa leero okusupportinga sister wange Felista ku show yejja nga lumu April agenda beera nga yakitegese ewankulukuku yaman benna mubeereyo mujje tunyumirwe genda beera a lot of music and everything abaana bagenda beera nga banyumirwa na buli kimu abazadde muleeta abaana era nebaza mwena abadde bamusupporting amushoye kubanga like it's not really easy to make a concert and it's this big, but many people have helped out, so thank you so much era mbagala nnyo. Tweyanziza nnyo Fresh Kid tweyanzege. Okay. Tugenda kudda ewa mugole waffe Felista the superstar ayogereko eri eggwanga. Mbalamusiza nnyo basewo ne bannyabo mwebale kujja amannya Felista the superstar era nga ndi wano kwanjula concert yange gye ntumye Felista Fest 2024 egenda obeera ewankulukuku mu kisaawe nga 1st April egenda beera Easter Monday. So banaye abazadde mwenna saba muleete abaana banyumirwe wagenda beerayo ebintu bingi, so banaye mujje. Ensonga lwaki nategese concert eno njagala olunaku olubeere nga family day out kubanga it's a public holiday egenda beera Easter Monday, kati njagala abazadde mwenna muleete abaana abazadde mujje mbasanyuseemu. Ekyokubiri ensonga lwaki nategese concert eno njagala ku inspiring omujiji omuto naddala abaana abawala kubanga abaana abawala tebabakkiririzaamu nnyo, so njagala ku inspiringa mujiji muto tubalage nti abantu naffe abaana abawala tulinawo ekintu kye tusobola okwekolera ffe nga ffe. Ekyokusatu njagala teeka trust mu bantu nti naffe abaana abato tusobola obbasanyusa kubanga omuntu abeera eyo ne bamugamba show ya Felista ako kaana akato tebijja na nnyuma, so njagala tegeeza abantu nti this is gonna be a massive show. Era ekyo kyenjagala okujjawo nti omuntu wawulira nti show ya Felista maama egenda beera yakabi, so that muto munange omulala wali bategese concert oba Fresh Kid oba ring rapper abantu basobola okujja ne bamusupportinga ne bagamba yeshejja nnyuma si kuyisa mu maaso. So bannaye abazadde mwenna nsaba muleete abaana bajje banyumirwe
ekirala njagala kwebaza nnyo Fedi Pops, tiimu yange neyambadde amasaati, mwenna bannaye mbeebaza nnyo kubanga bambi bambeereddewo. Ejjo nabagambye mujje nga ndowooza tewali n'omu agenda nakujja wano eno, naye mbeebaza nnyo mwenna okunjagala, okumpa sapooti, mwebale kujja mwenna era temuba mumanya mbaagala nnyo. Ekirala njagala okwebaza ba sponsors bange, omukyalo oyo Daus Foundation, mwebale nnyo bannaye, kwebaliza ddala. Neyanza nnyo n'omukulu ne ba sponsor abalala basobola okujja ne batwegattako natukola ekintu ekyakabi. Tweyanza nnyo Felista. I guess right now we are open for questions. Okay. Nze Sonko Muhammad kolane good talent. Nzogera ku ssente ze balina okusasula. Mugenda baamu abato n'abakulu waliwo enjawulo. Then onabo maliriza nze mpamu akapeera tekampisa bubi. Kalina vibe ye. Ba fresh kid nga wagattako side eno. Sente okuyingira genda beera omutwalo gumu, VIP emitwalo 2, then table genda beera ya mitwalo 5. So that's it. Akapeera? Eyo kwe mabatuzoode ya tetubatyanga, ebyakabi bye tukola mwe bibakanga, abate situbakubisa emiranga, temutukanga wadayi bidayi, wulira kano tujotyanga biso by'abasamulayi, tebatusobola abo bali mu lwali, banka tulina z'abajenerali, wendi wanasema mimi ni mukali, luga flomani nze dakitali, tula ku buli ngoma yadde matali, oba okitegeera ekintu ekyo. Okay, yo, kama akipepe wona pepe ya bila tatizo na pepe ya hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidii sio mchezo na kulitunza pia kazi ngumu silikizo besoma na yate baba tebalina mu fresh chabaito kukuba mwenchamu zechebanyeza mike ne kalamu zikole nzibalenga si yambaliramu you gives two pack shakul line zifumbira mutama ngampa fu ene 7 ene 7 fu babiri baduse lwa kutia deja vu. Tuwemu. Ya kamera. Galomo airport tugenda pera walile wankulu koko musho ya Felista. Okay, more questions? Do you still have questions for Felista? Okay. Amanya go ne sita wa Uganda kola ne sita media Uganda. Felista Fest ekigambo fest yakozeseza ndoza ebanga fest. What should we expect? Abana bato bagenda bayo bouncing castles bagenda bayo oba just a concert kuyimba era baba yabayimbi bagenda bayo bato bakulu. Question bade nditwale management kubane omuyimbi ayizo batamu. Okay. Yeah. Mimi tasabanga tamani. So kwolo lunako tusuubira abayimbi bangi nnyo abawerekeddeko Felista omuli abakulu n'abato abajja okubeerayo. Engeri kiri nti ta family day out, of course oba osuubira nti wagenda beerayo emizannyo gy'abaana abato, bouncing castles, buli muzannyo gw'abaana abato gugenda beerayo. That's why twataddewo nti ordinary mutwalo, VIP mitwalo 2 ate nga table ya mitwalo 5. Olunaku olwo it's going to be a public holiday, so tusuubira abazadde okujja ne mu abaana bammwe bagenda sasula omutwalo gumu gwokka ate naawe omuzadde ogenda kuyingira osasule. So it is going to be a family day out. It's a festival. Yeah. Kuchabayimbi abayimbi bangi nnyo mikwano gya Felista esawa zino betasobola kubeera nga tudisclosinga naye nga bangi nnyo abagenda okuvayo babeere nga bamuwagira. Kyabamanyi abayimbi bangi abagenda okujja. Ekirala buli kimu ekyokuzanyisa ky'abaana kubanga tosobola tegeka show y'abaana notaleeta ebyo bye baagala bouncing castle byonna buli kimu kigenda beerayo. Ekirala lwaki twatumye Felista Fest nti sheno bwekwatayo tusobola okuddamu next year netugamba Felista Fest 2025 Felista Fest 2026 oba kitegeera so ekityo ekiri. Okay. Temuwadde gundi namba mwajibedeko bogeza temwadisa yokulyako tiketi. Tuina Airtel merchant code era nga eri 6524
32. Aba Airtel basobola okugula ticket nga bakozesa Airtel merchant code ate nga tulinawo neya MTN. MTN eriwo. Okay. Eya MTN eya Momo Pay code eri 584414. Ezo ze namba zokka ze tukozesa okubeera nga tufuna tickets eza Felista Fest. Take them line because I need them on the camera. Another question. Another question? Tweyanziza nnyo abazze olunaku olwaleero. Felista obugambo bw'obusembayo eri abawagizi bo. Obugambo bwange obusembayo bannaye abawagizi bange mwenna mwebale kunjagala. By the way bafani bange be bantadde ne pressure yakola concert bulijjo bangamba bannaye Felista olaba otya wotukolerayo ka concert abaana baffe nga bakwagala nnyo so nasazeewo kino nkibakolere mbategekereyo ka concert era bannaye nsaba mujje mwenna bazadde muleeta abaana nammwe mujje abayimbi bagenda babangi nga n'omukulu ono Fresh Kid agenda bbeerayo n'abalala bangi so bannaye nsaba mujje bannaye ba Philipops mwenna nyongera okubeebaza basponsa bange mwenna nammwe bannamawulire mwenna mbeebaza nnyo kubanga nzaani Felista di superstar gwe mujjira mwenna mbeebaza nnyo bambi. One love. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.